Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba bwe ndeeta amayuni dya ku mayuni ate jjukira kimu omuyimbi yayimba n'agamba yali message abakazi abaguma tebatera kusangika mama Peter manya okitegedde so mbadde nkusaba gumira akawungako bakazi bangi abali eri nga baagala n'akawunga ako koolina ate gwe naggulira super waliwo abaleeta chachu okitegedde ate lekeraawo ogenda nga ensonga zaffe ozinyumiza buli omu okitegedde kituufu akawunga ngambye nkagumire naye ate omwana omulwadde n'agamba ntya bwe nanoga wano bimakayi nenoga ebbombo nenoga omululuuza wabimufumbira kati lwaki omwana waffe oyagala tumujjanjabise bye ebyekiganda nze sibitegeera tumutwale mu ddwaliro bamukube empiso nkakasize ddala nti bamukubye empisa ajja kuwona naye ebyo byesimanyi nako nti bikola nze omwana owange bamufumitemu aguma gye simanyi gye bagakolera nga tuyina eddagala lyaffe erikula ku muddo ku ttaka eryaffe gwe nyabo kati kola booti ate ekirala nakizudde omwana oyo gwamuleetera agalwadde ate ntya kati ovudde waka masiki eriwa ozungazunga ogende eri okomboze bisenyiga byo omuleetere omwana alwale ne waliwo distance kiki kyoyogerako kati dde waka oleete masiki ate ngenda kuddamu nnoga eddagala singa tobifumba mama Peter mpuliriza bulungi nkusuubiza emirundi mingi okukuba nga sikkuba naye ku luno ngenda kukuba bajja kunzijako nga tukutwala butwazi kuziika ntegeerekese webale nnyo godugal oya kyukirawo kati gende wako oyambale masiki okomewo okitegere kyuka sokodde kwegamba okoze na birungi nnyo tebyetaaga nagamba sole weetonde ku byokoze kati neetonde kiki kyenkoze tewali kyokoze kikyamu sirina era sikiraba kuba singa nkiraba era singa neetonze naye sikiraba kola booti okundoopa okumpaayiriza simayanga sigula mmere omukazi atali anyiriranga ggwe weetonde okoze ki amavivi kuliko ki kuliko amabwa kino kyenkuya kino kyenkola nyamba ggwe okitegedde obeera omukazi omulungi eno future yo kitegedde so tonyiiga ate saagalamu nenkiwulire abantu wonna gwe ompulira owulidde sikola ki nkubonyaabonya sikubonyaabonya oli bulungi nyewaka siwulira nkuyisa bulungi emmere njigula sigigula ogula akawunga kubuuziza mmere ogigula kale kati yangu ugendewa tonyiiga Shadi Semakula ava wano Semakula? Ati wana badano nyewe ze yamutumiza nga nabye njagala omubuuza omanyi bukirwa abantu kati alaika ati babanja sente ze kati natandika njagala tutandika okubakoolako tubebanjize kati mbadde muyise nga njagala mubuuza ku sente za bukirwa omubuuziza eto mbaji kati soko mbuliro jewe mukazi munnange mbuuziza Semakula mukutte mpola ne mubuuza nalyoka ngamba yamuwaddeko akamu ekitundu ne mubuuza ku sente ze yakusindikira wamuwaddeko kamu kitundu just nangamba mbuke yansabye kaniyo maje nze mukujjukira obulungi nga nzijukira nti bukirwa yali yatugamba
amusabe milioni 2. Nze nesana maasi kyazijjukira nenze kyemmanyi Bukirwa yali ayagala sente nnyingi nga kisobola kukkiriza mbu yamusaba kamu kitundu era ne mugamba alimba afundikidde omanyi kyaŋŋambye Bukala mazima gali nti pola kale nafunamu obuzibuzibu sente za Bukirwa nenzikozesa wanje sente za munne yazikoze kitegeeza tayina maneyo nyizi bannange abasajja basajja nno bokka abantu bonna abasigala e Uganda bwe batyo abeera nga gamba mbugwe sente walonda nnonde kasitozi muweereza nga yakolamu byayagala nga atandika kusanyuka atandika kulabirira abantu be naye nga tamanyi mbonaabona gyobonyebonye ng'ozikola naye bannange twalabuka kuba bannaye simayimba kubanga yenze Bukirwa kale nga ndi mu bigere bye ng'esente ezange nabwo amanyi sente zozimenya naye kiri ekivubuka kimanyiira so bafundikidde ngambye mpola bwoba oyinayo kale mpolayo milioni 10 nziwe Bukirwa sokoleke aze nawe akwewoleko mutunuulidde banaye semakula amanyiira kati sokoleke gwomaliriza otya nyombi kiki ekiriwo ya mwendi naye right now lwakuba nawadde nagenzeeko waba nyinaze just nga nyina kyenjagala nga njagala balabamuko plan tekisobola kulinda at least nekirindamu nenva eno netukikwasaganya olaba otya ngenda vaayo sikya nnaku meka just ngenda vaayo ndowooza enkya ku makya wendi gwe tofaayo ebintu bya maaka byali tebikwatagana nabivaamu just nga ndaba nvuga speed so kati ekyo bwe kiba nga kyekizze tukole ekyo kale kati nze ngenda kukubuulira nga nkomyewo kale Madam kuchimye tugende kunywa chai. Obadde oli wano? Obadde ankuliza ati nabye tova kusima. Ya chai oba just olimbego otandise kugwikiriza simu zange. Kakati naye brother ngatenga lwaki mbanguma kesimu yo. So linde. Chai? Tugende munda munju tunywe chai ndese n'amategeka. Olobudde bwa chai? Omuntu yenna wakyala kewaka. Kuba tulina omuwa chai bw'aba tanywedde mazzi kati tutegese chai. Dino ebbugu mmwe mufumbye chai, si mmere? Chai. Kale, chai. Naye muleete eno. Chai kuzine saa tosobola nywera chai mweyo nyumba. Mwina fani. Kale katugambe nama tubya fani tetugenda wala. Tugambe nama afumye wabwe chai. Tujye tunywere wano chai wano. Kale. Nemuyombesa nemugamba afuenga basobola akwate sente za munne azimugize. Aba abantu bamanyi sente za kiyumba bwe zimenya. Oyina bajjirayo face. Ate gwe pola ngomanyi. Ku sente ezizo. Neba ne sente zo zimenya ne wankubadde pola naye sente zo zimenya. Naye kati
simanyi kye tugenda kukolera Bukirwa kubanga afundikidde ngamba mbusi byogera mbukala mbuuliddeko nganza mbuulidde amazima naye mbusigamba Bukirwa nenze omanya amagezi genda bawo twekwate ffengaffe tusondere ssente Bukirwa tufube okulaba nga tumulimbalimba asobola okuddayo akoletegeeza kati gombadde magezi kibukirwa mugambe sibyogera simugamba nze ngamba tewandi mugambe kuba Bukirwa n'amanya nti no ssente ze yasindikiranga boyfriend we zonna yazirya tomanya kyayinza kwekola kuba ezo ssente ziruma tumutwalira awo mweyembeera tetumugamba naye tufube okulaba nga tuyiyawo engeri tukoze tutya omuwa ssente omusondera ssente ava Uganda addeyo akole ssente kubanga kati ekiriwo Semakula ssente yazirya ne ssengawe yennyini ssente yazirya kuba kati ffe byonna tubimanyi yadde yetamanyi talinayo wadde bwana amanya ng'ali wano Uganda kiyinza obutaba kirungi twandimusondedde ssente nadda ebweru nga tannamanya naddayo mu kiyumba n'atoba nze nange kyendawo tetulina mukolera nate bwana agenda nga tategedde naddamu n'azibaweereza abayizi ku baba musomeseza essomo okoze emyaka ejja toyinayo wadde 10 okomyo Uganda bonna bewawa ssente ngera ng'oddamu ng'osindika ssente kati labayo Shadi Bukirwa yamanyi ssente ze gye ziri jjukira bamubuzaabuza kati oli yamuwaddeko akamu ekitundu wuyo yamugamba musimanya banka eyiye ekola lwa Mmande kitegeeza saa yonna asuubira ssente ze kayinza kyendabawo singa tumusenasena nadda ebweru olumala otutuuka ebweru bwe ng'amazima gonna tugamugamba aleme kuddamu kuba gwawa 10 kye okiba kisooka ateeka ku akawunti obazeere nazo kuba abantu be Uganda tebali serious oli mutuufu kyetuba tukola kuba tetumugamba naye tufuba okulaba nga tumukola ki addeyo ebweru tumugambe nga atuuseyo nga takyadda naye mwana abula bannange Semakula amanyidde munne Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowa okudaga kati bwe siikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde ogikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otazima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowa okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma